kakati omulimo gw'ompadde nti byonna byogerere naye kakati nze ndoza kannimeko lwensobola naddala ng'olwa National Unity Platform kyentegeera obulungi n'ebirala tujja bigattako. Mu ggwanga Uganda tugenda ku nkalulu ka 2026-2031. Abasinga obungi balabye ekiwandiiko National Unity Platform kye yafulumizza ng'eyita abakulembeze okuva ku buli mutendera okuva ku erosi esooka okutuukira ddala president era ne bateekawo n'essalira nti okuva nga ennaku z'omwezi lumu paka nga 3 fe abeetaaga ebifo byonna tujja kuba tuggalawo. Kakati nze kyenkugambidde nti ezange empapula ngenda ziwaayo ne bannayuganda abawuliriza leediyo budde olw'okuba okumanya we kutandikira mukole ekyo. Nalabyeyo baganda bange ab'NRM waawo wabaddemu ebirumira naye nabo babadde bagezaako kukola ki okweteekateeka. Nja kutwala disitulikiti yange ey'Erwengo babadde balonda mbu abanaabakwatira fulaga okuva ku LC. Ekyennaku ekyabadde mu Lwengo mukulu baati gye tuva awamu w'ekyazanga nze ndi weno mu Bukoto South ekyabaddewo eri mu pate yaabwe nti baataddewo kiguumaaza. Kati ekyo kya bulabe. Ekibiina naddala nakyo kiri mu bivuganya. Ekibiina ekyenaalemu okuteekawo kiguumaaza nti mulonze buli mutendera ate nga tebiriiyo. Nalabye mu Bukoto South ne wa disitulikiti nabo bakubye bwekubye miggo. Kati okweteekateeka abamu beeteeseteese abalala tebannaba. Nalabyeyo ebibiina ebyobufuzi ebirala ebiwandiikibwa. Awo waliwo obunafu ti ekibiina okiwandiisizza olwaleero ennaku mu Gwokutaano akalulu kagenda kubaawo mu gwa mwenda. Emyezi 3 ginaamala tegigenda kumala. Akakiiko k'ebyokulonda nako kaataddewo roadmap nti okuva leero okutuuka bwe tuti tujja kuba tukola guno. Kakati ate ne kagenda kakolera mu ensobi. Saawa eno tuli mu kutereeza nkalala ez'ebyokulonda. Abamu bazikebeddemu ne bazizzaayo. Mu kuzizzaayo waliwo abantu bangi nnyo abakyusiddwa okuva mu bitundu ebimu okudda mu biki ebirala okugeza nga abadde Mpigi. Ogenda okutuuka mu lijesita y'Erwengo nga walimu abalonzi 2,000 abatali b'Erwengo. Kati ekyo nno kiri mu ba actors fe abali mu byobufuzi. Oluusi abantu obakuŋŋaanya obatwala abantu bakulonde. Mbalabula nze nga Sentamu Julius eyabirabako sebo nandibadde mubaka naye waliwo eyaleeta abalonzi ekikenene n'abajja Manyansangi wawa n'abaleeta ekikenene mu muluka gw'ekikenene oba yaleetamu bameka Costa zaali awo mpitirivu sebo ene kingo nakakuba ekinoni nenba nengenda nenfuna obululu maama mu kikenene ng'oli yaleese abalonzi ekyennaku be yaleeta naye tebaamulonda. Okategedde simba wakati yange omanyi wage nti oyagala kutunuulira kibuuzo kyange okitunuuliza gaalubindi za muntu naye nze njagala okitunuulize gaalubindi z'eggwanga. Olina pointi gy'onoguddeyo noga nti tulabye akakiiko k'ebyokulonda ng'ebula emyezi 3 nga kawandiika ebibiina by'obufuzi ekibiina ky'obufuzi w'ebibiina by'obufuzi binaafuna obudde obumala. Akakiiko k'ebyokulonda ko kawandiisa buwandiisa. It doesn't formulate. Abali mu ludda oluvuganya abaagala okuggyako NRM be bali mu kukola ekyo. Are these people really ready to make change? Oba bali mu kwagala kusigaza status? Oba bo bennyini bakimanyi nti obudde buno tebumala ate be bali mu kutondawo ebibiina ng'oledde ebibiina ebivuganya weebi lwaki tebajoyininga bino bwe baba nga ddala bali serious? Exactly. So kyenagambye nti ba actors naffe tuyinza okuba nga tetukola kimala. Oba oli abo nammwe abali existent kambateekemu mwe lwaki nammwe temuperereza bali abali mu kuwandiisa ebipya mwabaperereza ne bagaana. Eggwanga mwe tutambulira giririmu enfuga y'ebibiina ebingi. Kakati obunafu we buli
katutunuulire ba actors nga baagala kukozesa nsobi electoral commission bakukozesa ensobi bo bakola amawulire twawandiise Kajiiko Party twawandiise Foco Party ebyo kati gwe akakiiko ak'ebyokulonda gwe tuyita Independent Electoral Commission twagala osukke wobeere professional okugeza waliwo ebibiina ebyakuwa empapula zaabyo nga bikyalina obudde ontegedde ne bawaayo empapula aba PFF bakuwa empapula nga wakyaliwo obudde lwaki olinda bakubanje gambe munange tuteeke mu gazeeti ng'ate emitendera gyonna okola ki obudde butuggwako ng'emitendera gyonna ogimanyi kakati mukulu byabakama awo wakwegendereza oba abakozi bo tebannategeera nsobi gye bakozesa bannayuganda okuwa empapula z'abantu abo mu budde n'olwawo okuziyisa kireeta obunkenke kati ebibiina oba bibadde 3 kati tulina ebisukka mu 40 okubiteekerateekera kujja kuba ati olina obuvunaanyizibwa bino ebibiina byonna birina okubeera ne delegates conference birondereyo obukulembeze bwayo kakati kino ekyennaku 3 emyezi 2 kinaabikola ddi ebyo byonna kati electoral commission omusango guno gukyali munene gy'oli naye ate n'enteekateeka yammwe nfu okugeza sawe n'ebibiina biri mu kweteekateeka oleese national ID oleese registration y'abalonzi okyusa polling stations olonda ba election officers olonda baki kakati munnayuganda ali mu kavuyo kyekigenda mu maaso babadde bakyawandiika n'NRM neteeka mu process yaayo tinaffe tuzza bujja enkalala zaffe owa-electoral commission watudde n'owa-NRM ali ku bbali awo electoral commission netugiwa amagezi goma bali bawa advice bave mu system yo bajja kuleetera abantu okubanga balowooza nti buli gwe bawandiika wali agenda mu lukalala lwa NRM ebyo ne basirika ekibiina ekigezaako okubawa direction entuufu balinga abatakiraba kati tuli mu kaluluko mu bintu by'okulonda ebyeggwanga kati focus bali mu kugiteeka ku nalukoola kankuzeyo katono kwanjagala kujja kumusigala kadde tetulina kamala nuupu eri red assuming naye forces zaayo zekutudde olwontegeeza opposition banne bekutudde obulere simanyi Democratic Front simanyi PPF simanyi FDC simanyi ani n'abajemanduza nabo bayinza okuleeta candidate. How do you see this? Era temukiraba nga kizibu kyammwe kizibu nnyo naye kino kigenda kutuleetera okusigaza status quo if not okujiruzinga kwa kati NUP is second to NRM. Temulaba nti there is a chance of you losing even the second position. Tuli mu kabiga okusomozebwa weekuli adi nga bw'okulabira naye ekyobulabe nti bano intentionally bakikola abali mu buyinza kati bakikola intentionally n'ekigendererwa ekyokugabanyagabanyamu opposition mubeere obulere okugeza ssaawa eno toyinza kumanya FDC entuufu eriwa manya PPF manya biki kakati obwo obulere mwe bakolera emirimu gyabwe tutuuke mu kulonda ng'aba population temanyi bulungi kyakola kati ekyo intention ya NRM era nonyamu your countermeasure as the leading opposition party. What's your countermeasure? Kati countermeasure mugenda kucyanukula mutyetu ffe kye tugezaamu okukola kati kwe kutereeza processes zaffe internally ez'omunda okugeza wiiki ewedde lwe twafundikidde omutendera gw'okutereeza abakulembeze NEC era wabaddewo expression of interest mu kibiina internally NUP okulaga ensi nti ffe bye mulimu ebirala mulwane byammwe ffe tetuli mu ebyo era wagenda kubaawo delegates conference tukuba akalulu kwabo abagenda okutukulembera mu kibiina mu process era ne tuteekawo expression of interest bino bagamba nti party ono abadde ayogera eno mu nnyendo bawaddeyo dakadi bawaddeyo NUP kye yakoze nti buli ayagala ekifo olina okukisaba mu buwandiike bulijjo baatugambanga bw'oba tolina ssente okwewandiisa okusaba
expression of interest in National Unity Platform is free. Kyabwerere bo bulijjo bano abatugamba nti mutunda kadi ya NRM ya sente obukadaga teri yasaba expressing interest mu NRM nga towadde sente kyawaliwo ku kifo kyenjogerako nzi Center mu Julius nze njogera ekiri ku kifo ky'omubaka wa palamenti sente President mitwala 2 omubaka wa parliament ndoza bukadde oba busatu olina kuteekawo era chairman wa national wa NRM yagambye nti police nga tonnaleeta wano banka slip kujindaga wano totawaana kuyingira mu office yaffe bulijjo batwakyusinga fe NUP tewali na 10 wabula twagala qualification ng'olina party card nga ekifo kyosaba okijjamu bw'oba oli mubaka olina okuba n'ebisaanyizo era batugambye oleeta certified copies eza A-level, O-level n'empapula zonna eziri certified olwo tukawuntalactinga bano abagenda okutuleetera abacandidates abatalina qualification ffe nga NUP tujja kuba ne qualification tugenda mukabavubuka nako tukatesetezi PFF temulina kigendererwa kya kusimbawo omukulembeze ku mutendera gw'omukulembeze w'eggwanga ekitegeeza kaali kabonero akalaga nti ffe twagala bisigale nga bwe biri. That is, I've just translated your statement. Ndibannaye bannayuganda ffe aba PFF twagala President Museveni asigale nga yakulembera kati tujje tulabe bano abannu oba tubajjako obwalido opposition naye kirikyo musajja tumulese ne baatyo yekikuli ekiga ky'Uganda ekyomukisa omulungi nti n'abeNUP abagenze kukolona bataddewo protest vote simanyi oba protest vote oba tetunajjawo nannungi naye protest vote kasitoba nti protest vote kitegeeza nti mugenze mukulonda okulima ebirumira tekimanyi ekyo mugenze kusambagalira muki tugenze kusambagalira mu kalulu tetugenze kulonda tugenze kusambagalira muki kusambagala olindako owulirize onalebona nungi bwabadde akivulula agambe sikola paraphrase naye agambye kyentegedde nti tugenda mu kalulu akalimu ebirumira naye n'ekigenderero ekyokuvunuka ebirumira ebyo tubeeyo n'obuwanguzi okusambagala kuba n'ekigenderero ekyokubaako engeri gye weerwanako kutula enjegere saagala kugamba nti enteekateeka eyo nkyamu kuba naffe twakolako akalulu ka defiance nofudisi nga tukyaliyo mu byonna electoral commission yalibadde respondinga ku ebyo lwaki tugenda mu kulonda okwa protest vote gwe nga electoral commission n'okiwulira n'otabaako kyotangaaza n'olowooza nti oli mu kalulu otegeka kulonda lwaki abantu balowooza nti kuno si kulonda wabula tugenze kwekalakaasa kitegeeza bategeeza nti okulonda kwa Uganda si kwa mazima na bwengaja gwe nga kutegeka ogamba ki otegedde kakati tosobola kuŋŋamba nti lwaki ffe twagamba nti tetujja kusimbawo president kubanga agendera president bagiringi fensinga nolwekyo yakulwana kugikutula kujjamu agyesibiddemu naye kati mwaba PFF mwaga nti ffe tetujja entebe tetujja givuganyako kubanga abaana ba Isirayiri mu Katonda bwe baatuuka ku nsalo y'ensintuko ensuubizi Katonda n'agamba Moses genda bagambe babwane bagobemu bali abalimu bayingire ne bayita Musa ne bagamba Musa sokojja gwende Katonda omwe bakimanyi mungwane gwe mumala okuwangula bali mu biti namwe mwakozenga abaana ba Isirayiri nze kyendowooza abagambye nti banaye mujje mwesimbewo mujjewo omusajja nti ekikulu ennyo ekyomukisa omulungi nti okulonda tugenda kwetabamu naye tugenda kusimbawo president kati gwe lindirira olabe tugenda kwetabamu tutya kyenjagala okutegeeza awuliriza okulonda kuno tugenda kukubeeramu ne 10 ku 100 naye ate nga tetutaddewo candidate kuba president wali eyawuliriza alowooza nti tutuddeawo tusitabigere kankubuuza ekibuuzo maybe kiri mu birowoozo by'abawuliriza kati mu statement kuba president mugenda kuwagira Nuupu oba mugenda kuwagira NRM mugenda kuwagira candidate wa Nuupu oba wa NRM ekyo sikyasekalira kuba nze siri kuseka olukiiko olukulu olw'ekibiina olusalawo ensonga eno tuwagira ani naye kyengezaako okutegeeza kunze nga ali ku NEC
nsobola okugamba byemaze okufuna okuva ku Museke nti tukisazeewo tetujja kuvuganya ku ntebe ya pulezidenti kubanga ejja tumalira obudde bungi nga teri kalungi bagenda kukola ki naye n'abagenda ogivuganyako good enough bakitegedde nti entebe yakutula njegere ng'omutunuulizi w'ebyobufuzi forget membership of PF does that approach make sense? It makes sense kubanga golowooza nti tutwalako omusi yonna nakalulu bakulembeze gye bavuddeko nga sikeka bajeemu tukiwulyanga nga tebakubye kalulu towulyangako nga oli awangudde 98 ku 100 natamalaako kisange gwe tokiwulyangako nga tafudde kakati ebyo saagala kubigenda musibi ebyandeesolayo watugambye twetesetese tutya ebimu nja kubikubuulira ku kazindaalo ebirala sijja kukubuulira kubanga pulaani yange saagala bwati agimanyi naye kyenjagala ntegeeza abawuliriza kiki ebibiina by'obufuzi bwe bitondebwawo biyita mu electoral commission. Electoral commission nga ye mulambisa omukulu w'ebibiina by'obufuzi okubigayidinga n'okubiyamba okuvuunuka okusomozebwa okuba kubaddewo nga mu byo n'okulonda kwennyini okw'ebibiina alina okubeeramu. Akati bw'ogamba ffe ab'oludda oluvuganya ekirimu enaali mu tokiwulira emundu toziwula amasasi tegatokota mukulonda just okulonda kw'ekibiina structure. Akati obanga katokoteramu enaali mu structures lwaki weewuunya nti ffe tulabikanga abafunyemu obuzibu? Tufunyemu obuzibu kubanga buli wamu mundu tulina okuddako emabega ne twetegereza embeera eno tuyinza kugiyitamu tutya kuba si ya bulijjo ntegereseko. So ebibiina by'obufuzi birina okusomozebwa kumu. Electoral commission yewe emala obiwandiika eringa egamba nti nze ogwange gwakuwulira nti muleese candidate ne muwandiika ekitali kituufu ebisigadde tebinkwata ekibiina ne kibeera kati bano baali batalaga eggwanga tubaganya gendayo timugende egindi simanyi temukola ki mu kaseera kano nga ka consultations oyinza okugira candidate okugenda okusinkana abantu byabadde group babitegedde abantu kyagulanyi gyabadde bamukkiriza okutambula oba yeyabadde bamukkiriza okutambula bamukkiriza kakati electoral commission ena byagambye ku nsonga eyo kubanga bino ebibiina biri mu kweteekateekera kukola ki kulonda naye omu ku bakulembeze ate bamuganye okwakisesinga enguudo ezimu nti toliyitamu tewali nsonga nti abantu bajja kukulaba ensonga gye bampadde okusinza ku binafunye mu mawulire abantu bajja mulaba toyitewaawo bajja kukulaba naye kibiina kyabyabufuzi ekiteekeddwa okubeera ne visibility banakiraba batya nga tikiyiseewo. Electoral commission awo esirika busirisi gwengala ejuleeta nosirikaawo ngaembeera eyo egenda mu maaso jukira ebibiri byasazisizamu akalulu k'akawempe gyati yajja nekuba abantu neyakola ebyo nabenanabyebimu byawanga obuguzi ebyagotanya okulonda nekutaba kwa mazima nagwenkanya olwaleero Kyagulanyi agenze gyagenze bamwe toyitaawo tokulooti kitegeeza nti prosesi y'okulonda emaze okugwamu nabe oba ntegedde ekibiina nga DP nti tuyisa abaana ba yunivasite okuziba byampulira mawulire tuyisa abaana ba yunivasite balonde kandidate omu ajja kandidate omulala mu kulonda mu kalulu naye ku byoli mu kwogera Ssekabira kuba njagala kujja kakazindano kaweerwa ali bonna nnungi nti tumala byambulago mu kulonda fenga bannayuganda tumala byambulago mu 2026 tosobola kubeera tetusanyira kuba nasuubira regime change tosobola kubeera ng'olwana n'ogamba okulwana kati kulina amakulu nga tulina kigenzo kyakulwana okulwana kwonna kulina amakulu naye tulina olusozi gambalagala mu kukyusa obukulembeze bwe tuba tusazeewo okuyita mu nkola eya demokulasi nga betuli kukola ki ekyo kyenjagala abatubuuza nti si bya bulijjo tuli mu kulonda okutali kwa bulijjo okutalina we kuli mu nsi yonna kuno kwaffe kwa Uganda n'abalala bali mu kutuyigirako ebyokulonda nabyo bibeera bwe bityo. So eyo nsonga nkulu nakyo okulonda kwaffe bw'oba yise mu nkola y'ebibiina y'obufuzi awo waliwo okusoomozebwa kubanga abayambye okutuyamba okutugayidinga okutuwa omulambiko gw'ebibiina nga byayitambudde tebatuyambye. Ekyokubiri ekibiina bwe kironda kandidate nga wabula wiiki emu tugende mu kalulu mu kwewandiisa kandidate oyo obudde bunaamala butya abantu okumukubamu ttooki
ebibiina byali baddengako n'ebbanga eggere nti bwe wayita emyaka ebiri bawandika tewalinga kibiina kirala nga tusegeredde okulonda. Ekyo gavumenti yali badde ekimanyi okuyamba bannansi okutandika okukuba tooki mu bibiina. Naye kakati tunula ffe tetunawana kuweebwa certificate wenzigidde ku mpewo nga sikkirizibwa kusimbawo candidate. Ntegedde aba NUP bakola enteekateeka yaabwe nti candidate bamusalirawo wa kitebe. Enteekateeka eyo singi era ekigivumiriza abantu kibatamanyi nabo ne bagwa mu kateeko k'abali. Enteekateeka eyo mu mbeera eno ekuyambako okuwona ebizibu ebirala bingi ono omulaba obutakuyingiramu. Omulaba obusobola omwebalama n'otakola ki atakuyingiramu. Naye ate still era mu process eyo yeetaaga obudde bungi. Candidate asaliddwawo n'aweebwa akaseera nga ensi emutegere nga tunaganya mu nominations omulonzi afune choice entuufu kwabo abasaliddwawo. Tusobola kuwagirako ani alirira ebo ani aleese candidate omutuufu. Ebyo byonna tebiriiwo mu Uganda. Kakati njagala mmalirize na kino olw'okuba gavumenti tewamwagaanya bumala. Akakiiko k'ebyokulonda tekamanyi nako mu nteekateeka z'okufuna abakulembeze abatuufu ko kakomawa. Kakati akakiiko k'ebyokulonda kavunaanyizibwa kulaba obukulembeze obuli kirini mu Uganda. Ke kavunaanyizibwa. Bwe tulaba ebimererezi ke kavunaanyizibwa. Bwe tulaba abalungi ke kavunaanyizibwa. Ko kavunaanyizibwa kukomawa mu kaweefube w'okufuna abakulembeze. Ekyo kikyali kusoomozebwa. Kakati mmwe mubi tutaddeko tetusobola kubeera organized ng'Electoral Commission teri organized kubanga ffe okubeera organized Electoral Commission yetugaidinga. Bwe tuba nga twesamba bwesambi ne baali badde otwalonga olubaddemu NUP wakati wa Honorable Mpuuga ne wala Kyagulanyi. Era Electoral Commission eyingirawo erinawo obuyinza awo. Kubanga ebyo bigootaanya enteekateeka z'ekibiina ky'ebyobufuzi. Ate ekibiina ekirwanagana okumala emyaka 2 kisobola kukola tutya puroguramu etambula. Naye gwe olinze mwe mujja mwewandiise nze nkumanyi oze nekuwandiika. Bwe yakwata ssente zange nezijja ewuwo newandiise ffe ne baatugamba ezo ssente musooke muyindeko zituwa. Bazigaana. Kubanga bamanya kano kasajja tewaabyawaabya kajja kutuwaabira nga tukutte ssente zaako nga tetukawaanyize. Temutuwa ssente mulindeko tujja zibasaba. Ne tukola process yonna nga ssente bazigaanyizibwa. Bontegedde kitegeeza nabo bennyini munda yaabwe bakimanyi nti ekiri mu opposition bakivunaanyizibwako kiguutaanya. So fe abali mu ludda oluvuganya gavumenti in general tuguutaanyiziddwamu naye tetuguutaanyiziddwa nti lwakuba nti enkyukakyuka tezengedde. Tuguutaanyiziddwamu kubanga ekiseera kino kizibu nnyo obudde bukutterekko. Ekuba etuufu ery'okukwata lizibuwala okutegeera. Ddala tuli ready okuleeta enkyukakyuka. Oba tugenda kubeera mu byekwaso. Bannayingira bwe twabagamba tubagamba dda. Oba tubyogedde wano. 2026 ndoza President alayira gwakubiri. Mugokubiri awo. Tujja okubyogera ku marediyo. 15 Bannaye ndoza temutunye for buffet because next year. Era twababulirirawo. Sisi mwezi tugenda. Yes. Fanate bunyonde. Senga bannabyabufuzi abali ku ludda lw'okuganya gavumenti tubiredde. Naye si ffe bannabyabufuzi ffekka. Bannayuganda baliredde okulaba nti eggwanga likyuka. Baludde dda nga bayaayaanira ekyo era nga batakaba n'okulaba nti bakituukako bannayuganda. Kuba ffe bannabyabufuzi tugenda ne tulowooza nti ffe bannayuganda ffekka. Nedda waliyo abantu abatali mu byabufuzi nga bo balonzi. Tajja nti ojja mulaba alina ekifo kyayaayaanira. Abantu abo bali more ready okulaba nti eggwanga lifuna obukulembeze. Ffe nga opposition naddala kanjogera ku kibiina kyaffe nga aba NUP tukoze enteekateeka ebbanga ddene. Jjukira nti tukuvuganyiza mu mulembe oba mu gavumenti ng'eno ligimu ey'abannakyemaliga tebaagalira ddala kulaba nti waliwo ebibiina by'obufuzi ebyetaaya okukola emirimu gyabyo. Kati ffe tulina akantu ke twabakola ne batakamanya ke kakunga. Twatandika mabega okukunga okuligistalinganga abantu era kyabalumya nnyo omutwe n'ono Bahati olumu yatimbuza kunaga naye kunga byo bye biki ebbanga lyonna bazze tebategeera kunga enkula y'omutwe yeekuwensanirira. Kati ffe bwe twamanya nti eno gavumenti bwe naamanya nti NUP erina olukiiko wano ne tukyusa strategy endala ne tukiyisa mu kunga. Eyo yalinga mobilization strategy gye tubaddemu for so long. Era ffe nga NUP tuli ready ku ground
bannansi beetegese tulikulutinze bammemba mu kibiina jjukira nti waliwo akaseera awo nga tutandika NUP okajjukira 2 awo tewaliwo budde bwa kuyingiza bammemba ba kibiina twaddayo ku drawing table ne tutereeza okukyusa ababadde abawagizi okufuuka bammemba ekyo tukikoze naye mu nkiiko ze twakolerangamu mu kava nga zakkunga era abamu ku ba agenti bwe baazisipotinga nti ekigenda mu maaso emabega wa kkunga kino kirabika kubbulula kunyweza buwagizi bwa NUP na mirandira wansi wawulirako amaloboozi agawera kkunga e Masaka kuba abo tukkiriza nti ba agenti babakisanja bano ne tukibuuka ne tugamba nedda oba mwagala oba temwagala tugenda kusigala maaso ba agenti bamubamanyi ofcourse kati bwe kisanja tokyajja direct okonfronting NUP ng'ekola emirimu gyayo olina bw'otuma abalinga abatufaanana aboogera ebigambo bannayuganda bye bawulirizanga nabo abalumibwa nabo naye nga mwe mubatumye era mwe mubasasula tonzija wamasebo eyo y'emu ku nteekateeka bannayuganda gye tweteesese naddala ffe ng'ekibiina ekiriidinze era ekirirwedde era bannayuganda kye bagenda okulonda mu bungi okukwata obukulembeze bw'eggwanga nti bannansi tubateeseteese kati abaali abawagizi bonna bammemba bw'oyogera bw'otyo olinga tugamba nti kunga egenda kuvaamu ebibala. However, ate no tugenda mu protest vote. Isn't that a contradiction? Nalimye bulungi nnyo n'entakamu n'ebigimusa. Naye bannaye tebijja kubala ngenda kusaka. Ngenda mukoma nsimbi eyokusaka. Which language is that? Kati gwe wulira. Isn't that a paradox? Bino bikyabatawaanya nnyo nti bwe tukunza abantu baffe gwe kigambo okukunga kyekikutawaanya naye ffe abakiri munda tumanyi lwaki tubadde tukunga. Tumanyi lwaki tulina eggaali. Kubanga si gumu eyali alumiddwa ku musota toyinza kuba musiru musota kukulumira mu kituli kyekimu kati tusobola kukkiriza kuddamu kufiirwa buntebe ya ggwanga bannansi tubadde tulina okubateekateeka ekimala mu kubateekateeka okwo nga mwe muli okusooka okufulumya ba agenti bo ne bafuluma kubanga gubadde muziziko munene abantu baludde ng'enkyukakyuka bagiyaayaanira bagitegeka naye nga gavumenti erina be yatutega mu feesi bano bewadde obwala disi direct tebajja kujja erina beekutega nga gwoba olowooza ebbanga lyonna ozimba nabo naye nga kyozimba kye bazimbulula olwo nalwo lubadde lugendo y'emu ku nteekateeka gwe bimu ku by'obuuza bwe twetegese omulimu omunene ogw'okusooka okufulumya ba agenti ba gavumenti ababadde boogera ebigambo ebikyamukiriza abantu ng'abaopposition naye nga ba NRM bakolera gavumenti bali ku misaala nga boogera birala ng'ebikolwa bikola kirala era pulezidenti waffe sigenda kakkiriza wanze nina lwaiti ekakkiriza okukaddamu ne twalina betulowooza nti be bamoolo betubala ebbanga ddene nga tulowooza nti bamoolo ate si be bamoolo nga tulowooza nti be batuufu ate nga be bamoolo bennyini abanuku bakoze nenegadde okumulaga nti ebbanga ddene twalimalira ku bantu abakyamu ng'abatuufu tubasisiriza buki kyangu nnyo okulowooza nti mulinayo be mwalabye naye ng'ate bemutaalabye babatimba bbula akati ekyo kibaddeyo nga mundaba yeffe tugambe ate era gavumenti y'emu ebadde gyezizika tennavaawo ekyaliwo era ne beezizika kati mekanizimu ezibakwata ffe ze tulina bwekyo kyoba omanya oli abantu mwe mubadde temulina mekanizimu zikwata abantu abo naye ffe tuzirina nti wookwatirwa n'ekizibu kya munnayuganda gweoba obedde olinamu nabali kuba ffe enkyukakyuka gye tuleeta tugamba tetukkiriziganya mbuddi tukkiririza mu nkola ey'okugamba nti resources z'eggwanga zibeere equitable distributed abantu beyagalire mu ggwanga lyabwe kati gwe bw'obanga osobola okukka n'okwata obukadde 10 gavumenti n'ogamba nti obukadde 10 bw'abantu bwamuluka mulamba parish development medal beekulaakulanye ate n'okwata 10 n'okiwa omubaka omu bano 10 okiwadde omuluka mulamba kino 10 okiwadde omu oyiseewo etteeka eribanyigiriza so kati byebituli bye tugezaako kiriza nkuzeeko katono ku nsonga y'ebyo ogambye 100% ntuufu. That's a good strategy
to identify bani abali naffe mu byaddala n'abatali naffe mu byaddala. Ekyo kituufu kye mwakoze. Naye mu politics ono wa democracy okulonda is about numbers. Bwe mubanga mubadde 100 ne mu sporting anti muffe mubadde mu 5. I know you like that number. Mubadde mu 5 nga si baffe. Kati temusigadde 5. Enamba tekendedde. Ekyo ante ekirungi ky'oyogera. 5 muganye. 5 agende. Bino 5 bibadde misege nga gitulira mu ddiba bigende. Musigadde 5. Population y'Abannayuganda tuli over 45 million. Bana bali both mwatugande tukatuweze 17. Okubala okuwedde bagalaze nga nabyo tebyategeere kisingira ebintu bya mubwe mubikola ebintu byammwe kati nkomawo okukitosebwe bagenda beekutulako because politics is about numbers naye numbers which matters togenda kubeera abalonzi si be bali mu kino kye twogerako. Abalonzi balirwedde ziri emiliyoni 345 ezidootuwa obululu zirirwedde naye wabaddewo ab'obustructing ekyo bannansi kye bayayaanira abo be batono tosobola kugamba nti ate kati twagala kugattako no era nabano kibadde mu pipeline kyali kyateekebwateekebwa mubadde okimanyi nti Haji gavumenti eno ye yali yatuteerawo oludda lweyagala luvuganye era ebbanga lyonna mukulu General Museveni abadde akyogera buno nti eno ninayo DP nayinayo ne Gundu DP babadde nga jja olaba nga kati mwe bano mbategeera bammawo naye bano banambozi sibategeera ekyomukisamungi tobadde bayita Gundu Nuupu mwakuyetinzeyo ebibiina mulowooza nti mulina faction y'Abannayuganda gye batwala naye bwe walabye nga baggulawo abantu abafaanana bwe batyo nga balina n'obwana bw'okukonoweeka bwe butudde bumemba kati wetegereze bulungi so kati tuli mechanism gye tubakwasiza kati eno ndala mukko kyova olaba nti Bannayuganda ng'omaze okugyawo emiziziko olina okumanya emiziziko gibadde ki nti luli temwatuganyanga kwetaayo era temubadde temutuganya kwetaayo naye naffe twabatega akalipo ne tuyitira mu kkunga mwe byonna bye mutalowooza era balina ekigambo nuputamina leadership structure maama twazimala dda we mwali mutegekera abantu mwe bajje bazigwemu twabimala dda mu kkunga obwo tugenda kukwata gundi kyaffe kitole kyaffe tukole ki tugze mu NUP kuba beeba NUP bennyini be twali tunoonya temwakitegera kyova olaba nti ezo ze zimu ku mulabaddaba style gye twogerako bakulemberera mu Kyagulanyi gye yaleeta oyo musajja mugezi mbalayirira mutwegatteko agenda kukwata gwe manina mwe mugenda kunyumibwa okumanya mugezi eyateekateeka tagenda kufoyogera nange nze olina kogambye chairman Bahati oli nti mutwegatteko njagala okaddemu nga kali Kristo kiriya Bahati owaki toyinza kumwegatta kuba badde nabo owa ena gwe ne banno kuba kati myaka gya Bahati begatte ku Nuupu lwaki emyaka gya Bahati gino ndi concentratingako gy'okusinga egya Haji tibo bano beekaddiridde ayinza okuba nedda bampumule bumuzinna advisinga abantu naye gwe Bahati jangu eno ate nga tuli ffenna neegatte ku ki jangu mu NUP ekibiina ky'abavubuka ekyeteeseteese okulembera eggwanga bannange gana amagezi ge twolesezza ge gamu ku balumya omutwe mwali temubimanyi nti tusobola okutuuka essaawa eno ye NUP effe abalina bakandidate buli kifo olaba bwe nkugambye nti kola appeal eri Bahati owa NRM yegatte ku Nuupu. Did you see that? N'okikola. Why don't you do that to PPF, to DP, to UPC? Era nabo tetubalinaako mutawaana. Lwaki abo abantu temubayita? Tewaliiwo gwe tutagwe. Ne consolidating numbers ne muganti kakati. Eri open. Ffe tetulina mutawaana just ekizibu ekiri okutoyinza okulowooza nti tukonsolidating numbers. Abo be bamoolo. Nti newankubadde ozze Bahati obubbi bwo buteeka eri ebyo byonna ebibadde bikwate ebigula bireke ebbali obubbi bwo bwe buganda nga tuga nti nawe genda wegatte ku bali 5 bye twafulumizza ffe kasita obeera nga okkiriziganya n'omuziza ffe zaakulaba nti tutereeza eggwanga resources z'eggwanga bannansi ne bazifuna mu bino si byakubalaata bubalaasi tugenda kuwa obukulembeze bannansi bwe bagenda okweyagaliramu nze wano mu nnyendo omukuvu ogenda okulaba abantu bwe batinta
ng'abantu bakulemberwa mukwano gwabwe. Mweyeze. Abantu nga bakulemberwa nedda kati byono propaganda waabwe. Era naye ssebo tomuimplicatinga nti wammwe. Olikuleka obudweyo muntu wa Ebyo mucho. byakunafuya. Assuming nti asobola okugamba mwa yali waffe no tetukikiririza. Ebyo muimplicatinga bakkadi. However, tasobola ddi. Ka information katono Ssebo Haji nze nga Sentamu ndowooza ekibiina kyange kya National Unity Platform bano kikola ki kibaaniriza emabegako walabe ku kibiina nga twaniriza ababaka musanvu okuvaawo ababiri bavudde Rakai DP twalabye bammemba abava mu NRM ne kadi nga bazireeta n'emijoozi ne bagikasusa mu Eastern Uganda uliriza omanyi mukulu kisanja oba tolina information oyogera nnyo kakati uliriza twafunye mu Eastern Uganda ababaka babiri ababadde mu FDC ne bajja president waffe yabadde mu Teeso walabye nga tuyingira mu memorandum of understanding n'abakulembeze ba Teeso okukiriziganya nti babanyaga ebyammwe ffe bwe tujja era obubonero obulabikirako obwaddala tulina katono naye katukuweyo ennyana eno Sentamu Julius mukoze kinene nnyo mu aba NRA okudibagana okugootanya b'opposition okulaba nti ebintu bisigala nga bwe bagamba Ayuma lwebali nnyo ekibuuzo ekyo ne mubasindikamu ne ba agent era muwala wange Nannungi ne kojja wange bakoze bulungi omulimu okuddamu naye nomanya nti obudde tulina jemera okuddamu buli ensonga kati ensonga ziri ssatu ekibeererye titunagezaako n'akamu kubatataaganya kutwala buyinza bwa ggwanga kubanga luli nakugamba nti tebalina agenda naye bwe wampeereza omulamwa bwe neebase nengolokoka nenzijukira nti balina agenda eriwa bano boolaba bonna omuli ono Sentamu n'abalala tewali yali abadde na kigendererwa kyakutwala bukulembeze era 2026 gwe gyogambako si bye baliko Ssekabira akuze bulwatu nti ekyobwa pulezidenti tukiriko n'akamu n'omubuuza ekibuuzo nti munawagirani for the first time mu byafaayo bya Uganda ne byafaayo bya Radio Woodland nekinanjo kyansimize siwulirangako nga Ssekabira atidde okukola ansa wakati w'enaali mu opposition n'okubuna agambye ebyo sijja kubyongerako kibadde ne message nnene nnyo Hajuma Ginoti okujjako omuntu eyebase mu batuwuliriza Ssekabira gwe mbadde mukubira amasimu nga mumwebaza okulwanirira opposition olwaleero wakati wa opposition n'endaaleemu agambye ekyo simanyi nze nabadde ku tasbihi ne ngamba nti alhamdulillah oyo ayogedde amazima ng'omusezi ava okulaba omulwadde eri teri muntu tusabisa Katonda obaana amukola ki obaana amutuwa nemanya toyawedde mukama wange brief history walaba exodus ey'abasajja bahonale b'ompuuga ba Segona n'abalala eyava mu DP n'egenda mu NUP ekyabatwalayo kyali ki tikwali ku capitalinga state power wabula kyali nti agenda gye balina personal benefits ng'omuntu tiwe n'alemera mu DP eno n'agendako mu palamenti ya Uganda oba sigende naboze n'ayitaawo Segona n'ayitaawo madamu tichano abo bonna be bali konkoza abanyonyola gye twandigiise ideology yani ya DP eyo DP n'ekomaawo FDC gy'oli abalamu n'enjibika Ssekabira n'asooka neyeekangabiriza nemagamba nti n'olumbe lwayabadda olugundi mu mbogombogo muganda wange Yusufu Nzibambi bwe yafunira yo akabwa chifu yupi nga baabyo olumbe lwani tusa lwe bakozeewo PFF nabo ne bakakasa nti FDC yakola ki FDC gye twali tutya okutwala obuyinza bw'eggwanga kubanga nagirabawa walabanga FDC wano mu Buganda nenjirabako Kasese nenjirabako Ajumani n'Eggulu ne Soroti nekana akabiina ke muyita ogubiina akannu Nebo mama ba parliament ntero okubabala bali kati bali atanu babiri atanu musanvu ndowooza bwe tubala ennyo
abali ebbali wa Buganda ndabayo nabeshe oba n'omulala ali Busoga kati gwe mubeera ng'oli musajja kochi mulamba wa mupiira ng'olina striker tolina midfield tolina winger tolina defense n'akaana akataaka emyaka 5 kasobola okuteba mu goal timulina goalkeeper kakati oyo oyinza okatwalira ettiimu striker yani kibalina amaanyi wano mu sente era olwo Nannungi namusabidde eddwa kuba bo kimanyi ti naye bupiira bwe ayinza obasigaza oba okusalako kale nga 5 ababadde mu 5 mu 7 bagenda mu 5 mu 5 twagala 10 ne state power owulira onayogenda mazima ng'omusezi agula essowaani mbu kubitaano byaba empiira ekyo nga kimaze lindako katono wange nga tonnagenda ku nsonga okayisa akabirina naye mu by'okulwana singa mbadde nina wennyimiridde nga mugenda kulwanira sayidi z'embalale nze nga nyimiridde kyabakuza nenkulaba nga oggyeyo embazi oggyeyo ejjambiya oggyeyo effumu oggyeyo giravu zezikuba ebikonde olina n'abalwanyi nga 6 bagenda okuyambako bwogenda okulwana naye nga simanyi maanyi ge bwe ntunulira by'otutte ebyokulwanyisa n'engeri gye weeteeseteesemu nsobola okumanya nti bwogenda okuwaŋŋanga w'amaanyi byonna byemukola okulemesa nga gavumenti na okukola mobilization biraga nti nuupu y'amaanyi era nammwe mukoze nga kyenabuuziza Honorable Nannungi bw'aba munafu mumuganira kyokutambula okukola mobilization. Think about it. Isn't that also banaye kano kabina kali wano kano kabina naye bwagamba nti banaye mundeke ngecha ngenda ggulu ngamuga ngamujayo nago mu buti wadde nayo wano Honorable wa Nuupu n'agamba tibabadde mu nteesaganya n'abakulembeze b'essoloti abateso babadde ba Nuupu babadde baki statement yange sigibeesinze ku kyeggulu. It is as long as Steven stretches kuvira ddala mu kulonda okwagwa. Atera nezo meeting. Nakibuuziza gye omuzira ewo okugenda. Kibuuzo ky'omuuzizza. Omanyinza bulijjo njogera yange okimanyi na ideology yange. Sikkiriza nnyo mu kintu kye bayita politiking. Eggwanga tuliwo okukola ssente no bagiyita kinnanjo kyanki. There's nothing development purely politics. Ndi mukuddamu. Si buli kiseera nti kiba kya politiking. Wano tuli mu politics. Se ngamba. 2 hours on radio. Ekibuuzo ky'omuuzizza. Kiri bwe kiti. Titubagaananga kukola mobilization. Naye. Wabula si buli kiseera kya ggwanga nti kyakukola mobilization ya byabufuzi. Yes. Era tayimu yaabwe bwetuuka nga mubaleka bweneetuuka tugenda kubaleka nawe okimanyi egenda tuuka kalulu akkiriza nti batugamba gavumenti yes siyinza kugamba from day 5 years abantu babeere mu byabufuzi politiking ekyokuva mu politics tugenda mu politiking oba wali omaluga osinga okumanya oluzungu njagala okanyonyola abatuuliriza kikyenjawula wakati wa politics ne politiking kakati ekyo kitegerekese ensonga endala bano bennyini bakkiriza self defeat nti balina ekizibu mu opposition nti buli muntu ali mu kuyaayaana aliirawa abalala babatumye bamoolo kati abasajja abandi badde beegatta ku NUP ng'ekibiina kye naalirowesezza nti yemenya opposition kati bandi badde ati kibakozesa PFF mu time eno nga banoonya state power omusajja wa Democratic Front ekyandibadde kimukozesa Democratic Front ng'ekibiina ky'obufuzi ng'ayagala state power yandibadde kaneegatte ku ki n'olw'okuba baabuwe abakulembeze ba Nuupu bano aba PFF bano abasajja they are intellectuals g'amazima gali nti tibakkiriza mu bukulembeze bwa Nuupu. The intellectuals on your position omuli Balukwago ba Mpuuga n'abalala Mpuuga muyita intellectual lwaki Mpuuga alina kyeyayogera ng'amaze okulaba nti tebasobola kufuga ate ng'abalinga abakulembeze b'ekibiina ekiyinza okwatwala bufuzi tebasaanidde okufuga kubanga nze nkakasa nti abo bonna Balukwago ne Bampuuga n'abalala nga budde buzibye engono bwayogedde Okama Kyagulanyi nga yaliwo yekka ne Museveni ekiro mukama wali bakawa Museveni okusinziira ku byendaba
neggwanga lye liraba ane nani nga waliwo Kyagulanyi ne president Museveni ne president Museveni nga bebesimbyewo simugambye Lukwago ne Bampuuga nga ne bebesimbyewo Ssekalira ono atudde wano ng'ali mukama wali saagala kati abubaleke tasobola kukawaani tasobola kukawa Kyagulanyi yensonga lwaki bagamba Mpuuga yaleeta alternative program n'agamba bannange tukole transition program Museveni tumuleke afuge naye oluvannyuma lw'emyaka 5 oba 6 tumanye nti agenda katukoze naye endagaano kyakola nze nakkiriziganya naye bwasonga the economics namanya nti these trillions nga 10 ezigenda okugenda mu kalulu bwe zinaazimba enguudo ne tugaggawala ng'Echina nga Dubai n'abalala kubanga tebagenda na byabufuzi naye abantu bali bulungi era abaana baffe badduka wano ne bagenda e China badduka wano ne bagenda e Dubai ne beeyagalirayo ne balya ku bulamu lwaki nti ebyobufuzi Mpuuga yali abirabye kyava olwaleero yagenze ne Democratic Front abo nno betwogerako ba Democratic Front zesiganye nga bw'oyogedde Ajumanu babadde bammemba ba Nuupu kkiriza obagaane programu eno kinanjo kyankimisa alihakuyukawo amazima tugogere Nuupu weba yalina abantu miliyoni okusinziira ku byendaba ku leader opposition kwe yali leader opposition era commissioner wa parliament Honorable Mpuuga Lukwago n'abalala ne mukulu Ssekabira kubanga mwesiga nnyo omusajja mugezi n'ebirala by'ejja okusembyayo ekyaliwo mu kalulu kali njagala kujjako kalulu abalonzi bali ku masimu byokka Mengo yavaayo newagira opposition lwatu nga tugamba tulonde egundi emyufu Catholic Church yo na allegation sebo bantwale mu kooti nja kuwoza Catholic Church ani yayogerera Catholic Church n'abaana bange abafaaza bantwale mu kooti nja kubawoza kuba nja kujjayo n'erinnya ly'omuntu bali direct mu kalulu kano ate Buganda ani yayogerera oluvannyuma lw'okulaba nga Kyagulanyi bamulabyemu ebisiyaga kati baavaayo bw'aba abadde alina abantu miliyoni bwe twogerera olwaleero agenda kufuna abantu 50. Chairman Bahati tuwonsene haji ng'akoze allegation saagate kubimutuuzaamu abalonzi bali ku masimu bajja bimutuuzaamu opposition mugitaataaganyizza Chairman Bahati aneyanziza wali badde ogamba ntitugezezzaako okuteekateeka ate era gwe kennyini wakikonfaminze dda wano oge nti mwagabye kaadi mu nnyindo mu kaadi ya Nuupu mwaba NRM what type of sabotage is that kakati mu byobukulembeze oba mu byobufuzi okufuga eggwanga waliwo ebintu 3 ekisooka waliwo okusooka okunoonya obuyinza okubunoonya obukole ki obufune niwabeerawo okubufuna n'obeera ng'obukutte niwabeerawo n'okubunyweza okubulemera kakati ebyo bw'oba ng'obimanya ebyo 3 ate tokoma ku ekyo oteekawo embeera ezibukukuumira nga gw'obukola ki nga gw'obulina tonyonyole ku mbeera ezo katona ozimba basement abantu n'obayigiriza ku nnimi seekyo era ne basement omukulembeze w'eggwanga ebimu ku bikolebwa okunyweza obuyinza njagala okusooka zimba basement abantu bayigiriza okwebaza Katonda eyawa President Museveni amagezi eyawa President Museveni amagezi nti mu by'obuyeekera byeyagendamu ate ne ku ssaawa eno obukodyo naaba nga akyabukola ki akyabukozesa nze naliko mu kisaawa obukodyo bw'ekiyeekera naliko mu kisaawa mu recreation waliwo omwami muganda wange bamuyita Kayitana Ekyazaana abantu 2 bajja ne bamuliraana nga tulaba mupiira ne bagenda batandika okwesimbula eŋŋumi ziri zennyini naye nga bamaze okubala nti alina miliyoni 4 wano mu jjiini kati n'ayingirawo okutaasa yazisigaza bali beerwanya naye nga bali beekuba bya siriyasi ne bazitwala kakati n'olwaleero Honorable Nanungi yakyogeddeko g'amazima nti bannayuganda abatono abali ku leve za wansi bo baagala okukyusa obukulembeze bw'eggwanga abatono naye ababakulembera
bo baagala kuwuuta supu ne president aliko. Era mu nkola ey'ekiyekera gye nkugambye president abaako kati waliwo mu mipiira wabeeragawo ttiimu enkulu ne ttiimu ento naye ng'ento eyambako ku nkulu okunywera era bazimali zina za akademe biki kati nale mweyina akademe mu byobufuzi bya Uganda. President omuli ankwaga kati abano baana bange mubandekere anti kyekulaga bafuti soja mubamalidde mu makomera. Can that be your academy? That's a false allegation. Ekibatwalayo ekyo kya bulimba owayiza NRA. Si kya bulimba ekibatwalayo omwana wo bw'akola ekive tomubonereza omuleka bulesi kakati kituufu omubonereza naye tomutulugunya ekyo volanga abazadde abamu batwala ku poliisi kubanga abamu bayitawo omuzadde asobola okuyitawo olw'obusungu ng'abadde abonereza nekifuuka ate ekinki okutulugunya kyabadde kyakubonereza mwana kirabako okutulugunya omunsi sebo nyamba kakati sebo njagala kutegeeza bannayuganda batuwuliriza nti bw'otunuulira ebyobufuzi olwaleero nga pulezidenti w'ekibiina ekimu ekidirira ekifuga gavumenti ng'anoonya owa deep state yawangaalira kabonero. It is okay. It's not okay. This is a national radio. You can't just national radio. Wagambye ku national radio. Nina kokatunu. Nti tuliki akazinda wagambye tuli mu akazinda lokongajje ko tebakuli abawulira nze kati. Chairman Batting wagambye tuli mu politics. Nda kunkubuuza ekibuuzo. Meeting eyo yabaddeyo saawa mmeka yabadde mu kifo. Tuwa obukakafu obwo tukakase nti it's not an allegation. Yabadde eggulu ewa Genosale ekyo kifo ekyo kimu anso kimaze ekyo kifo yabadde eggulu ewa Genosale b eggulu saawa mmeka saawa 8 information kati awolesa obukakafu genda mu maaso genda mu maaso Chairman Batting kakati naye nakadde simanyi lwaki ompadde katono naye kyeŋŋamba nti olwaleero bwe tubeera mu bibiina by'obufuzi waliwo ekibiina ekyateekebwawo okulya ebibiina ebirala era y'ensonga lwaki ky'omulimu kigukoze bulungi kubanga owabuuzizza ekibuuzo gwe kennyini awo nti lwaki DP FDC simanyi DF simanyi PPF simanyi FDC lwaki bo temubakola ki nti abo bamoolo gwe mulimu gwabaleeta okusaanyaawo abo obadde owuliriza obakuzeemu tubadde ku mpewo bannaaye mudoleeta okimanyi bagambye abo bo twabategeera betulwanyisa kakati mbadde tukugamba kuwa bano bujulizi kubanga obadde gwokibabuuziza era kyebazzeemu kakati kabonero akategeeza ki nti omulimu gwe baliko kusaanyaawo bibiina bya bufuzi ebyasangibwawo toyinza kuŋŋamba nti olwaleero nsiramuse nentandika okuyigganya ababadde ba imaamu ababadde b'amaseeka nti muve wano muve mu muzikiti temusaala bulungi obusiraamu bulyamu olukwe nzabadde John n'akafuuka Umaru sikakasa nti oyo omusiraamu abazze kutwala abasiraamu obwo mu maaso kakati bwe nnyingira omuzikiti entandika okuyigganya ababaddeyo abaguluddemu abagubeezezzaawo bw'oba ogenza okunnondoola obulungi oyinza okusanga nze nasiramuka olwa mission kubanga ne bw'oleeta abantu ababaddewo ab'eddiini endala n'obagamba nti ali musiraamu wano gwe mumanyi tebayinza kwogera nze era bagenda kwogera abo benjigganya ekibiina kyaffe kituyambako biza mu musiraamu
Obolo. Sembole kyakulabirako. Ajuma Obama. Opposition. Ogulubanya abayiga kyalibadde. Batiknoye banayuganda obungi n'okubakuumaaza. Obyewulire olw'okubuutira muwulya kyanga nga mulimbanga nga bali mu gavumenti. Daba gyasi bano bali mu miika kyakukulaka munengi wano mu ggwanga. Nawulidde bannayuganda twereeremu ono n'omuntu kulaba nti asaanidde. Kale tweyanziza oli ku radio Buddo y'omuntu wa bulijjo noti 752889 yesimu gy'oyitirako n'otuwa ekirowoozo kyo. Buddo ready wandi Ebale kuweereza. naawe bali kuwuliriza. Erinnya lirikisiraamu. Bayipigira maliwatuuku enkuge LCC. Ate nange mpuliriza abavubuka abaliko abantu abaliko obulimu mu lukati. Abikikaje kubyogeddwa bingi. Naye maliriza yakuddala akugambye ebigambo bino mbitegeere. Singa nkukutebadde y'amaanyi, singa togiwasize n'abantu ogyogerako. Lwaki toyogera ku by'obukrisi, lwaki toyogera ku kuteeba, lwaki toyogera ku toyogera ku nsuluku. N'okukitegeeza y'amaanyi, ayuma lwakugambye, abakukutsi y'amaanyi nabo mubateezeetaaye. Ata okugaba amaanyi gaabwe. Okitegeera. Akategeezako bano ebibiina biri ku ludda oluvuganya. Okubibatizamu ebibiina ebyenjawulo bingi. Kikwe mulamwa, omulamwa twagala okukyukakyuka. Ebibiina obudina kitalukkumi. Abalonzi mumanye ekyokukola. Kale tweyanziza oli ku radio Buddo y'omuntu wa bulijjo akadde tulina katono katufune ku mulala. Buddo naawe bali kuwuliriza. Nalakyakwateeka bulayi. Ate omukuba kaze n'agamba nti oba okunjula omwana oyinza okuyitawo n'okolaki n'omutulugunya. Naye ng'omu gonna owulira nti kugunjulira kino kyewalinoonye kino. Naye tosobola okunjula omwana ng'okubabuuta omuwulira kikyakusu. Kale tweyanziza oli ku radio Buddo y'omuntu wa bulijjo kanzigyewo obubaka buno nkomewo tusibule.